embeera nga bwesobodde okubatenga etambula ku Facebook kusobodde okubatenga kuguddeko amawulire mu ssaawa ng'emu ey'akayita akadde kano waliwo omukulu wa mita Ashburg Katto asobodde okubatenga awanise ku Facebook peegi ye nasobola okubatenga alangirira era obubaka bwasobodde okubatenga ateekako agambye mbasoose okwambala embule mbasoose okwambala engule ategeeza nti olunaku lwajja asobodde okubatenga agende wa Pulezidenti Museveni munywanyi ono abadde wa Pipo Pawa nnyo lukulwe Ashburg Katto era abadde ku Facebook gye buvuddeko omukulu gwe bayita Balamu esobola okubatenga abawa obuwunga bangi bayogera bingi nnyo awo nno Bobi Wine n'avaayo n'abategeeza n'abagamba nti buli muntu yenna asaanidde okubatenga aweebwa olw'embeera gye tulimu akadde kano temugaana bintu ne tokyusa ndowoozayo Bobi Wine we yabategeeza akadde kano Ashburg Katto ndowooza ye asobodde okubatenga agikyusa mu mbeera nga bwetambudde amanya n'eddoboozi nze Ashburg Katto abadde owa People Power kati nga ndi wa NRM byonna bye mulabye ku Facebook bibadde bituufu. As of now, I subscribe to the National Resistance Movement. Era ssaawa zino nzize wano okwetondera President Museveni ebbanga lyemuvumye n'okwetondera Mwami Balamu ebbanga lyemuvumidde agasaati. President Museveni tusaba otusonyiwa ebbanga tukuvumidde emyaka 12 naye Mr. Balamu tusaba otusonyiwe tukuvumye nnyo ebisaati ate nga akasaati koyina kamu naye ne tukuvumanga ne tukujjukiza obunaku tusaba Mr. Balamu atusonyiwe ne President ye yatusonyiye edda naye kati tujja officially mu kamera tumwetondere nti tetugenda kuddamu yaka tugenda kwegattako tutambuze eggwanga mu maaso byonna nga bisobodde okubatenga bitambula omukulu Ashburg Katto asobodde okubatenga ayongerako ategeezezza nti ekyasobodde okubatenga kimutwala Ekisozi wa President Museveni yabadde atutteyo proposal gye bayise the ghetto initiative ey'okuyamba abaana b'omu ghetto abali mu Kampala. President bwe namutwadde idea eyo nga Balamu yantutteyo idea yagiguze n'agitiga n'agamba egenda kubeera implemented as soon as COVID is over. Ekyokulala President n'agamba baana mmwe munvumidde ebbanga ddene naye sibalinaako buzibu nampayo ente 5 munnange n'amuwa ente 2 ne bannanga balala n'abawa ente 2 n'atugamba mugende mulunde n'atuyigiri yatututte mu era ategeezezza nti bonna nga bwe bagenze baweereddwa ente 5 abalala baweereddwa ente nga 2 era President n'abategeeza nti ensonga ezo zonna agenda ziteeka mu nsonga agenda kubatenga aziteekamu nga kalantiini ewedde mu mbeera eno n'abalala babadde bangi babawadde ente 2 bampa 5 gwe bakuwadde esajja n'enkazi nzitwale zirunde zizaale ne batuyigirira ennyana kubanga ekyali nto erya biki buli kimu bangi nnyo ne bawandiika ne bagamba nti ova gye Bajjula ate n'ogenda gye Basaniika bye bafumba tomanya biyinza n'okkona akadde kano Ashburg Katto ng'ayita mukulu we gwe bayita Balamu Balugahale yasobodde okubatenga batutte ewa President Ekisozi ne balambula bangi ne bawogera bingi nnyo ne basobola okubatenga boogera nenze nga bwendaba ekifaananyi kino kye basobodde okubatenga bapositinga kiyinza okuba kyadda akadde kano President waba yeekuba bifaananyi waliwo gye bayita social distancing bayinza okuba abaana baalya dda bo nga batusiba kawero ku maaso bonaabo n'ayimirira ku mazima ayinza okuba anoonya kamere Ashburg Katto yabategeeza endowooza temugikyusa naye omukulu wasobodde okubatenga alabika asobodde okubatenga apositinze yava mu People Power asobodde okubatenga alinnyiramu ennyonyi zonna bingi nnyo byasobodde okubatenga atambuze yatugambako nti bamusiba n'omusiba gye buvuddeko aya base yembeera bwesobodde okubatenga etambula Ashburg Katto Tova we Bajjula n'ogenda gye Basaniika gye bafumba tomanya biyinza n'okkona yatuuse gye bakola ki gye Bajjula eri gye Basaniika biyinza n'okkona basobodde okubatenga boogerako wanze mutuge basooka okugamba nti oyo mbega oyo yalya oyo munyarwanda oyo akolera paka lw'eŋŋambi aneesonyiwe People Power ntize gye nava kuba nti nava mwene yali mugenda mu fadda taata onansonyiwa naye nkulekedde bafuledi lumbuye kajiri bali eri ttaka gye basinzira ne bagamba omwana wange ali wano ku gurawundi mbunalya mu buggulu ntambulira mu sireti ntambulira mu ki tulufiga n'agamba mbunalya ne mubayi ne mukkiriza ebyo naali gye kinene nnyo mu NRM kawunga Balamu ke yatuwa juzi nakatwalako kilo 5
n'ente zino pulezidenti zampadde era bonna bangisaze ku yidi njagabira abantu b'okukyalo kyaffe bali ekkanyama. Ashburg Katto yasobodde okuba ate ng'ateekayo proposal ey'okuyamba ku baana ba ghetto abasobodde okuba ate nga batambuza ensonga ezo zonna.